Bafabo mu Kinaawa defense Kinaawa kakoza posi yano nkubiddwe simu okuva wa chairman na ntegeeza nti waliwo omutuuze waffe alabika nti afiiridde mu nnyumba era ngezezzaako okubanga nkubira poliisi ey'Ekyengera ey'Ekabojja ayo paka bwenkubidde ab'Ennateete ne banzikiriza okukuba eddirisa tulyoke tukakase obutawa poliisi mawulire gatali matuufu n'eddirisa era lyasibbwa omuntu n'asangibwa nga afudde. Naye nze kyenkubiriza abantuuze baffe abantu bano nga mubawa ennyumba ekyamazima babenga basobola okubawaako baganda baabwe oba abantu ababavunaanyizibwako oba gwe twaliise next of kin nti bw'aba omuntu afunye ekizibu landiroodi oba oyanguyirwa kuba bw'oba olina ebitabo ebiraga nti amannya g'oyo ogamanyi ate nga ddala n'abo bakuwadde abeekakasa kiba kikola amakulu mangi nnyo obutatawaana nnyo n'abantu baffe nga bafunye ebizibu. So ogwo gwe mulanga gwenkubidde balandiroodi abapangisa babaleete ku LC ekulembera ekitundu basobole okuba nga bakola ki nga tubannyonnyola biki ebyokukola abapangisa biki bye balina okuleeta mu LC n'abalandiroodi basaze magezi ky'okubanga basobola okuba nti bayambibwa mu nsonga z'abantu bwe bajjako ssente abapangisa. Ebyo bye bigambo byange. Erinnya Ssenyondo Muhammad Eseba. Saawa zibadde ziweranga 8 nenfuna essimu Eseba nga waliwo engege ezidde mu zooni yange eno waggulu ku Botanico. Waggulu wa Botanico waliwo omukyalo omupangisa yafiiridde mu nnyumba nayenza okutuukawo abatuuze bagamba bamaze ennaku nga 5 tebamulaba naye ngenza otuukawo okukola risaaki nga ddala kituufu enswera zinyooka mu bumooli nesisooka kuba mukakafu nenkubira ku defense kakooza munnange bwetukola najja netugera ekituufu n'abatuuze ne bakuŋŋaana bwe bakuŋŋaanye nenkuyalandiro nakkiriza nampa olukusa twasa akaddirisa ke tugenza okukaasa ng'omuntu kituufu mwali yafiiriddemu omufu oyo omukyala. So abatuuze ba Kinaawa eyo yenjega gye tulina twafiiriddwako omutuuze munnaffe naye nga abadde mupya mutuuze mupya tamanyikidde ku kitundu abadde yakajja. Kinaawa bw'otuuka mu Kinaawa Kolokolo ekikuba ekigende wa chairman omukadde kwero senkadde ya chairman Suuna oyambukira bw'otuuka we bayita ku Pine oba ku Botanico oyambukira nodde wa Sam Kalende kulebera sikugwa omumyuka w'omuweereza wa Ssaabasajja mu Kinaawa wano amaka ge gano awaafudde omuntu era nga omuntu alimunda keesi eyo ey'okufa era omulambo mweguli ogw'omukyala bambi balaze nti amaze ennaku 3 baneiba bagamba nti amaze ennaku 3 simanyi bulungi oba ekifaananyi kyaffe kiyinza obaweereza ebifa munda naye nga essaawa eno tulindirira okuggulawo nga poliisi emaze okutuuka. Landiroodi yali gatuwadde naye enyini taliiwo. Landiroodi yange Landiroodi naye amannya ge sigategeera bulungi. Be bantu baffe be tubeera nabo naye tubasaba bajje nga ku LC. LC tekyetaagisa LC teyeetaaga temanyibbwa ng'esolooza abantu mujje twogere tusobole okutambuza ekyalo kyaffe tusobole okugenda mu maaso.
Nkirawo n'erinnya. Erinnya Lutaya Edward Gakero chairman wa Kinaawa. Kyalo kyaffe ekya Kinaawa olunaku lw'eggulo twavuddemu ekikangabwa oluvannyuma lw'omukyala abadde akeera nga bwakola bwadda olw'okufiira mu nnyumba. Kyazuuse nti mu nnyumba abadde asulamu yekka tabaddeemu na muntu mulala. Naye omukyala oluvannyuma lw'abatuuze okulaba nti badde balaba okumala ennaku 3 nga tebamulaba beekanze kulaba nswera nga ziva mu nnyumba n'ekivundu ekyabadde kyandise okutambula ekyalo. Era omukyalo oyo eyafudde ategeezezza poliisi y'e Nateete ne Kyengera, era basitukiddemu ne bajjamu omugenzi ne bamutwala mu ddwaliro. Naye nga kitalo nnyo kitalo ddala. Kino kiva ku ki? Kuba nti mumumanyi ku kitundu. Kubanga ono twabadde tetumumanyi bulungi ku kitundu nti balandiroodi baleeta abapangisa nga tebabandidde bakyeyamanyi. Ono twekanze okulaba nti n'ebimwogerako byabadde tebiriiwo kubanga kyalo tebamwanjula, era ne landiroodi twamubuuzizza lwaki baddira n'abantu ku mayumba abatali banjulika. Tugenda kukola ekikwekweto okwaza nju ku nju, buli muntu yenna alina omuntu gw'atayanjula ategeeze gy'ava sobole okwanguya. Singa omuntu aba afunye obuzibu tubeeko n'enteekateeka eziteekateeka bw'aba afudde ezimuzzeewa bwe yava. Kubiriza balandiroodi. Kubiriza balandiroodi n'okutandika olwaleero ebirandiroodi yenna atandika okwanjula omuntu ku erosi. Era omuntu yenna n'azuuka nga landiroodi tewamwanjula bw'aba afudde tumuziika ku kibanja kyo awo wennyini oba ku muzigo gwo bwe tujja ng'omuzika kuba oyo aba yafuuka mwana wo oba wa famire.